Labira nti bayimba wano mu East Africa ne bawangulira ne bakitwalira ddala eri mu Bulaaya ne basobola okubanga era batuwesa ekitiibwa kuba bayimba bulungi babasunsula era bali kubamu abo abasinga trendinga abasinga mu abatuukako so kitegeerekese nti as we speak right now okuva olunaku ennaku eziyise bafuukidde ddala abatuuze mu Canada oba abatuuze banange Bulaaya abaana bano bali so blessed and we thank God for them si gamba mbu tuba tugamba mbu omuntu okubeera Bulaaya kyamanyi singa obeera waka but that's what they wanted and that's what they were chasing Katonda yakiyisizaamu nsuubira abazadde kikola nabo baba n'ensonga zaabwe nga abazadde for their kids so we congratulate you kibabadde bachasinga all of these years or these months kyasobose okuba nga ate kituukirika abangi babigezaako ne bigaana but for them it was that simple I believe they serve a living God that is Esther Mutesa Asira ne Katokaabwe n'omulala omubwat Ezekiel waffe kati sobe tulabeka video kano temuli nno maloboozi wabula twayagadde balaga ku bifaananyi abo boolaba be baana baffe abo Musumba Mutesa Mutesa Asira ne mami waabwe Julie Mutesa Asira yes so family wetwogerera yafunye dde obutuuze nammwe mukirabye ku screen zammwe nkujjukiza gwayagala ofuna obutuuze nga bwabula teweekuba tewetta gula ka sky view bukwano nze buli webera stressed naye nfunayo ekyokunywaawo efuna ka sky view kakubeeremu ewaka buli wobeera ng'owulira oli stressed embeera eganye funako okunywa ke bayita sky view oba gwayagala akenge kozesa club beer ate ekyokunywa kino abakikola bantu bakugu nnyo ddala era bamanyi kye bakola n'olwekyo oba onywedde ki club kyaffe ekinnyogoga mukwano ojja kumbuulira club eno ngeri iced ngerimu ice bulungi otule wakakali so refreshing n'okanywa n'ogenda okugira bwoti ng'owulya ebibadde bikustressing bivuddewo of course for a moment kubanga it won't last forever but at least for that moment ojja kubanga ate okukakkanyiza ku bikuluma so funa club beer gy'oba okozesa don't drink and drive